tayagala kugendayo. Do we have chairman? Chairman LC one. Jangu mama. Jangu. Ono mchara wo. Abazadde b'omwana ow'emyaka 8 gwe tuzze ebbanga nga tukulaga bano nga basangibwa ku kyalo Sanga mu ggombolola y'Egombe mu munisipaali y'e Nansana nga baalaajjanira bekikwatako abo okubayamba olw'omusamize Dani Mubiru ateeberezebwa okusobya ku mwana waabwe n'oluvannyuma n'amukuba akakumbi ku mutwe emirundi egiwera n'ekigendererwa eky'okumutta kyaddaaki essaala zaabwe zimaze ne ziddibwamu. Olunaku olwaleero RDC w'e Nansana Charles Lwanga asitukiddemu okutaasa bano okufuna obwenkanya era ng'ono asookedde ku poliisi Matugga abasibe bano gye bakuumibwa gye bamaze sabbiiti 2 namba era nga kiteeberezebwa nti poliisi Matugga yandibanga ebadde erina engeri gyeyagala okubuzaabuzaamu omusango guno. RDC afunyeeyo omusamizi ono Dani Mubiru ateeberezebwa okubeera nga yakola ebikolobero bino wamu neyegatibwako ne osiwe Matugga ne balolekera ku masabo ga Dani Mubiru ono gy'abadde ng'asawulira era nga kiteeberezebwa okuba nga n'omusaayi gwe yakenenula mu mwana ono nga gye yagutwala. Bano boolekedde essabo lye erisangibwa ku kyalo Sanga mu ggombolola y'Egombe munisipaali y'e Nansana okulyaza. RDC Lwanga ng'ali wamu n'abakulira ebikwekweto by'abasawo b'ekinnansi mu disitulikiti y'e Kiso ng'omu ku bo ye Benjamin Mugerwa nga bafuuzizza amasabo gano wakati mu batuuze okusaakaanya. Bwe tutuukidde ku kyalo ng'abatuuze ababadde tebasalikako musale nga beebulunguludde dda amaka ga Dani Mubiru omusamize wabula nga poliisi wamu n'amagye bibaddewo okukuuma emirembe n'okuziyiza abantu obutamutuusaako obulabe. Oluvannyuma omusibe ayingiziddwa mu ssabo olwo abasirikale wamu n'abasawo b'ekinnansi okuva e Nansana ne batandikirawo okufuuza gye biggweredde nga bazudde amagumba g'abantu mu ssabo lino, ennyondo eziwerako, amaliba g'ebisolo eby'enjawulo wamu n'ebintu ebirala. Tonyeze. Ntonyeze ki? Kino kimera ku mutuba tonya amazzi wadde omusana gwaka. Agamazi agatona. Mukinywa omutwalo kirimu oba tulenya enkumbi. Tete enkumbi. Waliwo amafumu.
za saidi eri mukyalo wagenda batereza ebyo bireke kati bireke muja nabyo biriwo wansi genda yotegenda ebyo biteeke wali sente zimabeka Tuwala nchari wa nawe nako jemfa kumujja kubanko nyo kati bino ebintu genda bitegeka bulungi obizeeyo okitegeera oli wa mukisa bye tubadde tunoonya ijja kubuulira oyo naye kati bino ebintu bitegeke bulungi obizeeyo then bw'oba waawo kyoyagala kumanya kusinga ku ebyo ejja poliisi ematuga ekitegedde si mu bubi naye mu buntu bulungi munnabakulembeze bamwe baabo weebali ndowooza tetumaze tono bw'ojja n'otandika kuyingiza ebintu byammwe mukitakirwamu. Oluvannyuma lw'okwaza abakulira abasawo b'ekinnansi bannyonnyodde ebisangiddwa mu ssabo lino. Gangenze Mr. Benya Mugerwa Defense Works District atwala ebikwekweto eby'abasawo ab'ekinnansi. RDC ankubidde essimu n'antegeeza kubiri wano era nsobodde okujja mu bwangu ntukola research gye mulabye ebintu ebyo. Ono si musawo wabula mutemu era abadde balowooza nti musawo ffe talina na bbaluwa nemukkiriza kola mirimu gino n'abakulembeze tubayise nabo tebamumanyi mu kitundu. Kati n'olwekyo abantu tugenda kutandika ebikwekweto ebyokuddamu okuwandiisa ng'owandiika ebbaluwa ng'egenda wa chairman ku kyalo nga naye tumukakasa nti oyo omuntu gw'olina mu kitundu wanaaba nga taliimu anoonyija akola kijalaga. Tukyatambula wakiso yonna abantu ono mussi w'abantu alina amayembe gabadde muna tugabalaze nga balaze yaddira ejjembe erimu omwana ono we yamutusaako gwabuliisa maanyi n'amusala wano n'anywesa amayembe ge kati amayembe agasala abantu ffe tugakkiriza wano mu Buganda tegajja kubeeramu agenda abikolera awalala era namuno mu kitundu alina okuvaamu yeeyongere. Ssentebe w'ekyalo kino Kaddu Moses agamba nti abasawo b'ekinnansi abali mu kitundu akadde kano si bawandiise olw'okuba babadde bamaze ebbanga era nga singa baweebwa omukisa baba bagenda kutandika butandisi kaweefuba ono. RDC w'e Nansana annyonnyodde ku bisangiddwa mu ssabo lino kyokka n'ategeeza nti poliisi egenda kukola okunoonyereza okulaba ng'ensonga zino zigguka. Ekituleese wano nze Charles Lwanga Deputy RDC wa Kiso District in charge of Nansana Municipality. Tuzze wano tuze wano olw'ekikolwa kino ekyatuuse ku kitundu kyammwe eky'Essanga nga kiteeberezebwa ekikolwa nno kibi nnyo nga kiteeberezebwa nti omu ku batuuze bammwe kiteeberezebwa era y'ensonga lwaki poliisi yamukutte nti omu ku batuuze bammwe alina amayembe oba n'emisambwa ebyo bintu bwe bityo asuubirizibwa nti yakwata akaana akato era n'akatuusaako ogw'obuliisa maanyi bwe baamala ne bamukuba akakumbi nga bamanyi akoze eki afudde. Kirungi poliisi yajja mu bwangu n'ekwata basuspects babiri ebalina ng'omu ku ye gwe basuubiriza ye nannyini ssabo lino. Ekituleese wano kwe tucekinga essabo lye tulabe akulira abasawo b'ekinnansi tumulina mu kitundu kino akkiriza nti kituufu omusajja oyo tebamumanyi. Ekirala waliwo ekiteeberezebwa okuba amagumba g'abafu ge basanze omusawo ono aliwo akulira abasawo b'ekinnansi egumba lirino yaliwanga mu kintu lirino kiteeberezebwa nti gumba lya muntu na lino
so poliisi eri mu kukola ogwayo tweyama nti amateeka tugenda kukozesa amateeka okulaba nti abeetaba mu kikolwa kino ekibi babonerezebwa ffe tugoberera amateeka poliisi ekyanoonyereza bwenaaba emaliriza basuspects egenda batwala muki mu kooti so tuvumirira ekikolwa ekyo tuvumirira abantu abo abakola ebikolwa ebyokusaddaaka mu saddaaka teri ssente teri bugagga okuggyako sitaani yekka ssente bakola nkole mu mazima so tuvumirira ekikolwa ekyo ne akaana kaffe ekirungi ke baatuusako ekizibu ekyo mukama agenda akasuusa era ngenda okukatwala mu ddwaliro ne bazadde baako katikati bwe tuva wano naye era njagala n'okwebaza ab'ekitongole ekya Cherist Children's Foundation ne Project Rescue for Children abatuyambako mu communities singa tebabadde bondowooza naffe tetwandikitegedde ab'ekitongole ekyo tubeebaza olw'omulimu omulungi nammwe abatuuze era tubeebaza olw'obutatwalira amateeka mu ngalo kubanga kino ekiyumba singa mwakimenyeewo dda okumenya tetukkiriza kutwalira amateeka mu ngalo poliisi weeri singa kati mwamenye tetwandisobodde kuzuula gano magumba muleke poliisi ekole omulimu gwayo naye ffe tweyama nti victim ajja kufuna obwenkanya ne famire eyo noono atandise ebyo ebintu by'ekisirusiru ebyokusaddaaka oba yatandika ddi naye akyali suspect so poliisi enoonyereza fayiro bwenaaba ewedde nga tumutwala mu mbuga z'amateeka tuvumirira nnyo ekikolwa ekyo ekyabaddewo mwebale nnyo mwebalire ddala ono avumiridde ebikolwa by'akalogo kalenzi ebyeyongedde mu kitundu kino kisooka tuvumirira nnyo ekikolwa ekyatuusiddwa ku mwana ono omwana omuto malayika agasajja gana agakola ebintu ebyo ebyobulogo gagezezaako omusajja gwamukutte ate ne gumutema naye ekirungi ba prime suspects poliisi ebalina poliisi yabakutte balikodize statements era tugenda kumakinga sure nti famire eno eyatuusiddwako ekyekango kino efuna obwenkanya naye ate twebaza mukama nti victim akyaliwo era asobola okwidentifyinga abo abantu abamutuusaako obulabe obwo tetujja kuvayo nga state okumukuuma n'okulaba nti obwenkanya butuuka ku famire eno efuna obwenkanya njagala n'okwebaza bano abakulira abasawo b'ekinnansi ababaddewo mu kugezaako bwe tukomezaawo suspect ku scene of crime poliisi bwe mukomezaawo abatuyambyeko okumuidentifyinga ne bagamba bo tebamumanyi tebamuwandiikanga tamanyiddwa so ebintu byakola wano ku kitundu abikola mu bumenyi bw'amateeka era nga bwabulabe eri community era ekiteeberezebwa okusinziira n'abatuuze bye batugambye nti bamukwatako olumwera n'akawanga k'omuntu so obuwanga obwo aba bukozesa ki so is our prime suspect police emulina era okunoonyereza kugenda mu maaso fayiro ye bwenaaba ewedde ajja kutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe abatuuze basanyukidde ekya RBC okuyingira mu nsonga zino era ne bamwebaza wamu n'abamawulire abakoze obutawero okulaba ng'ensonga zino zituuka we zituuse. Twala omukisa guno okwebaza RDC wa Nansana atuyambye kyamaanyi nnyo kubeera ng'essaawa eno twalaajanye eggulo naye essaawa eno okubeera ng'omwana waffe alaga nti tujja kufunawo obwenkanya. Mu butuufu tuwulira essanyu lingi nnyo era ne nebaza n'abamawulire abasobola otambuza ekintu kino. Mbeebaza era mbeebaliza ddala Mukama abaddizeewo n'enkowoola nakiwala kiyingi bannange tuyambe olw'omwana tuyambe ekituufu tukyetaaga obuyambi bungi siro akasibe bakalese naye era nga kakyekalakasa singa kati talinawo nakwekalakasa kwamu alaga alina amaanyi mangi nti era agenda kudda tusaba ladisingawo kirinnyeemu ekintu kitambule paka kuwulira bubi tetugenda kuzikiza olw'omwana waffe kuba kivako oyo okukidda ku mulala. Nze Mugabe Joshua, director wa East Tosan Primary School. Omwana ono wabadde asomera omwana waffe ono gubatuusaako ogw'obuliisa maanyi bamukwata. Twagala okwebaza RDC
n'abakulembeze abalala okuyingira mu nsonga eno tufune obwenkanya. Omwana naafuna obwenkanya, omwana muto myaka 8 naye mu butuufu yatuusibwako, yali ava omusaayi mu kamwe mu nnyindo, baamutema enkumbi mu mutwe era ekiwundu mu 2 ne bamusala na wano ku nkoona okumuggyako omusaayi. Tusuubira nti omusawo oyo tusuubira oba yendowooza eriwo nti yamuggyako omusaayi ogwo. Ekyo tusaba obwenkanya bubeerewo bannange. Tetulina gwe tugamba nti kiki, twagala poliisi ekole omulimu gwayo enoonyereze kituufu. Naye RDC tweyanziza nnyo, tweyanzeega okuyingira mu nsonga eno, tubeereko we tutuuka obwenkanya bubeerewo, kubanga abaana baffe baggwawo. Abannange ebikolobero biri eno, abantu bakwata abaana, nno ffe tuvudde eno twogera, naye abantu basirise eyo n'ebikolobero, abantu babikolako ebikolobero bangi. Tusaba bannange mututaase, naddala abakulembeze mututaase ku nsonga eno. RDC tumwebaza kubanga ayanguye okutuuka. Bwe twamutuusizaako ensonga n'agiwulira bw'ati n'addukirawo n'ajja atutaase. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abakulembeze baffe, Mukama abawangaaze. Tusaba tufune obwenkanya, omuntu oyo aleme kuteebwa kubanga era yeewera nti wanadda agenda bakolako ekintu. Birire tukebeddemu tugyemu amagumba g'abantu, tuggyemu ebintu bingi, naye nga tekitegeeza nti musawo wa kinnansi ono betulaba bulijjo. Ono alinganga asaddaako obusaddaasa abaana oba n'abantu abalala bonna, kubanga ebirimu byonna tusanzeemu ennyondo, tusanzeemu enkumbi, tusanzeemu amajambiya mu ssabo, kwegamba ebintu bingi ne bitwewuunyisa. Bannange abaana baffe naddala ffe ababeera n'abaana tulina obwennyamivu, kubanga abaana baffe batuusibwako ebintu ebyo bannange ne bayisibwa bubi. Tusaba abazadde mwenna abalina abaana waka eyo, bannange abaana tubakuume mu ngeri ey'enjawulo, abaana tubakuumire waka, kubanga abaana baffe bataayaaya. Abaana mubaleka ne bavuga ebipiira ne bagenda abagasajja bwe gatigajja batuusaako ogw'obulisa maanyi, ate nga bikyaliwo nnyo. Mbeegayiridde abazadde bannange tukuume abaana mu holiday ennene gye tugendamu, tukuume abaana baffe nga bali waka. Nganze omukulembeze w'essomero bannange mbeegayiridde, kubanga ebyo bibeerawo ate netufiirwa abaana bwe bato. Nsaba Mukama Katonda waffe abawanirire bannange, nsaba Mukama Katonda waffe abawanirire mukuume abaana baffe mu ngeri esaana. Mwebale nnyo. Banayinze nebaza mwaba amawulire okutudduukirira amangu. Nebaza Director waffe ono wa Wise.c, omwana waffe gy'abadde asomera, n'abatuuze mwenna bambi mwebale kuwuliriza mulanga ne mukuŋŋaana temujjanga okwo. Twagala obwo obumu ku kyalo, abantu ng'abo tubajje muffe, tubateeke gye balina okukola ki okubeera. Mwebale nnyo, era tusaba gavumenti bannange etuyambe. Muna amasabo mangi nnyo, agamu galina mayumba g'abantu, tetumanyi oba abantu bo baliwo okusaddaaka busaddaasi baana baki babantu. Omwami oyo abadde alina emize gy'okugoba abaana abasanga abatuga, obujulizi abantu babulina kuno. Omwami oyo ye yafuuka simanya ngoloosi, ye muntu ki abaana wa kuno, n'obwana obuto busobola okukola ki omulumiriza. Bannange tusaba kutuyamba. Omuntu oyo tetwagala dde ku kyalo, ne famire ye zigende eyo. Tetwagala bantu ng'abo kuki ku kyalo. Nebaza bantu mwenna bambi buli muwulira mulanga gonna mujje mwenna mugweyo. Taata w'omwana ono naye alina obubaka bw'awadde oluvannyuma lwa RDC okuyingira mu nsonga zino. Nebaza RDC n'ebyo byonna byakoze n'obuyambi ampaddeyo emitwalo 10 okuddukirira omwana. Mwebaliza ddala n'okuba nti anyambye okuba nga tusobola okufuna obwenkanya. Twagala ne bano tukakasizza nti omuntu tumufunye ayabadde eyatuusa ku mwana ekikyamu, ne bannamawulire ababaddewo okuba nti ekintu kino mukitambuza, kubanga namwe mubadde mutwe munene ku saidi yaffe, kubanga singa si mmwe, singa abantu bano bonna tebandibadde wano, babirabye ku mikutu. Omwana babadde bazibiikirira emisango gye ne fayiro, n'abamu omusirikale abadde akola ku fayiro zange tetumulabye nawo, kubanga olwedde yabadde ne fayiro y'enankani zange. Banaye mbebaliza ddala, mwebale nnyo. Lubalusewa TV, mazima ku mazima.